Yes, okay, anti okuvambanda faba quality view film production. Banodonga basanga babweyogerere tukyatandika butandise ne film ya feno. Batredete film ki ku mulundi guno nakutegeeza buli tuba tulaba ekina Uganda abwekyukiga kyolina okubadde ofuna. Kuno tugenda kupata bathemana lenda nkalubo. Filimu ya Wandukwa Joel etandika butandise. Songa tugenda kulaba matovu Keith David ne batesperito toyina kulekanya omusubwa. Ekyatandika butandise tugenda maaso na nyonjo asifa ku screen. Tutandika butandise atenga ne waswa mutwalibu ekyali kunyanjura yayo Wambi Frank Trophy Derek Kayongo Katutu Brenda ye story writer. Ekyatandika butandisi Bello Moses director of photography iranga yakoze ku sound effects zona atenga bazadde Arismas ye locations manager Wandukwa Joel ye nanyini kuteka mu center. Ekyatandika ye producer film Matovu Keith David ye co-producer wayo atenga Katongole Ivan yakoze ku byentambula. Somne mu kaseera kano waliwo omwana w'obuwala yali agenda maaso n'okwesuuba. Okwesuuba kuno kwegaje egimu ku mizannyo egyatwalirizanga obudde obw'abaana oba olyawo n'okutwaliriza ebirowoozo. Yatendekeddwa Wandukwa Joel. Ekyatandika omwana ono mu kwesuuba tetuganya okwesuuba kwandibadde ng'okubanga muzannyo eri omuto yenna ekitundu ekyokunyumirwa mu kadde k'ak'emirembe. Yatwala akadde n'abaako byalowooza era n'abaako byajjukira bye bino bye tulaba mu bulamu obw'emabega. Ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. Ono ye batesperito original names. Musajja atu yali akutte eggaali ng'alina gy'ayolekera. Wabula bye tulaba nkugambye waliwo omuto abijjukira bimunjidde mu kaseera kaakane baddange k'okuwummulamu. Waliwo akafo bantu bajja okulabika nti kale beesanyusaamu. Mwana tugende. Ekyatandika butandisi ebbaala. Kale nno mu kufuluma ebbaala tulengera abaddukanya ebbaala. Mukulu agenda maaso abala ye Matovu Keith David original names Matovu Keith David. Kale nno ye nanyini business abala wala jimmeka eziwuutiddwa wala gyezifisse. Olina okuba nti obala business eno olina okuleka ndi ogibalirira ddala bulungi nnyo. Kale nno kyava akwate kubaleka ni afuluma. Ndagambye agenda kuzanyiranga nkalubo Matovu Keith David original names. Banywedde kuleeta ennya zanywereddwa. N'asanga mu kitabo nga waliwo figa edda ku negative onyonyola ye boss atagala kuzanyira mu sente ye kwekwate kuba afulume. Wetuddira ku mwami ono gy'asota akagaali mpola era ng'alina gy'ayolekera akasosa maanyi kuba embeera erabika emulaga kulabika nti ayanguwa. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Yavuga ddaludda kyava asalamu ebbala. Kale no mu kutuuka yatuukira ku kafo kano kennyini ketulengedde nkalubo waava nanyini bizinensi eno. Oli omwami omukugu mu kuwandiika n'okubala bizinensi kyekyali kimuleese. Waliwo akapanda akanene akalaga ebbala ya nkalubo era nga n'okuwola ssente oli azeetaaga yonna bakuwola. Akasose nno kirabika ebbanga eriwerako era ogenda okwetegereza ng'omugongo gulabika guwandudde omwala. Eyange sinnungi wadde n'akamu. Musajja atejja agamba embeera mbi era ng'agenza okujja neyalagiriddwa. Kyava mugamba abeeko waatuula. Kumbe mutaka embeera ye bambi terinda. Njagala kumpola ku ssente. Ekimuleese looni. Mugambe nkyolese musingo ki? Kati omugagga abadde yakafuluma ate nga yawola ssente. Ekituufu wazze bawola naye omugagga taliiwo. Naye buli ajja okulabika nti yeewola oteekeddwa baako omusingo gw'oleese. Efirimu yaffe nno ekyatandika butandisi. Kati kumbe omugagga mu kufuluma ebbaala ye ate alinayo katabamenukangako katuula ku ttale mu Matovu. Omanyi tabamiruka atuula ku nsiko ali ne bakyakubaale ye boss Nkalubo
kati bamukubira essimu Hello Lilian. kyekiriwo mukama wange tunyaye wano ku mwami n'aboogera ne babeera bamutya bamusaamu ekitiibwa oba oyogera n'enkalubo oba ojjira fukamira kati waliwo omwami ndagaano y'ettaka lye agamba ndi alina endagaano gyazze nayo yettaka yeetaagayo akasente mbw alina embeera etalinda okuwola sente bizinensi firimu bagiyita manerenda gye tutandika tabamiruka kyona atudde ku ttale era ng'abasajja bano nkalubo baali nabo bonna bakyakubaale baabo bw'amaliriza obagamba kyabagamba ng'akwata kuba okweyongerayo alina entambula y'emuvuga mpaka ku ttale ya mwana bosi nga bwagambye mwana nanti teri kuzikiza mwana soke tugende tulabe ekizaako musajja atuwuuno yazze okulayika nti yeewula akasente ekyamuleese okwewula akasente situmanye wabula bw'alowooza ennyo bw'ati embeera gy'alese waka ewuwe omukyala mulwadde era ng'obulwadde bw'omukyala yeeziribanga okamala kale nno obulwadde bukuluma waliwo obulwadde bujja nga bwakatulututu ng'okatakula nga kayinza okubaako engeri gye kakakana naye obulwadde nga bukuluma bunyoola kyenda naye nga bule bunyoola ekyenda awulira nga emmeeme ate ayagala kuyita mu nnyindo kale nembeera nga mbi nga naawe kennyini obulwadde gwe buluma n'omujjanjabi talina kyasobola kukola obulwadde buluma gundi gwe obulwadde bunyoola musajja tubyajjukira oba byagezaako okulowooza kale no nekirabika nembeera lyemuleese okuleka nti yeewola kyakulabika ni anoonya pulaani oba engeri yonna eyanguwa ey'okutwala omulwadde mu ddwaliro mukyala we mukama nga ngambye nti ali wano kakati no baamugamba asooka aleeta endagaano bakakasa oba eri authentic oyinza okuba wandiisa ekiragaanolagaano nga temuli sitampu ya kyalo oba eya kyeyamaani kati womala okuwaayo endagaano ne bw'otuula bamugumu sente zijja tugenda mu maaso kaakati no mu kaseera kano genda okwetegereza mugagga yatuuka yenkalubo jjukira alina baava okusisinkana efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso ono bamuyita batespedito oligino nemuzimu nzira njovu bagamba enjovu teremerera masanga gaayo naye ku luno atuuyanye bizibu ebizibu tolina minzaani kobipimire naye nga bizitowa ebizibu ebyo musajja alina ebbaala sajja akola sente ze n'okuwolaawula firimu bagiyita manerenda nkalubo weegenderezanga nnyo abantu mu dduniya ng'osinziira ku mannya gaabwe Ndagana agikuwadde. kakati nkalubo yali musajja wa kabalagala nnyo ye musajja ayinza okuggula kabalagala nga kibbo kiramba n'akirya nga talina amusabyeko Sente meka. kati ali ku nkoola yaka Kama wange mbadde njali akadde kamu. nkalubo taseka aserengeta Sente ezo tetuzigaba. bali ankoola Mukazi wange mulwadde. kakati musajja atwagala kakadde ka sente Twali eri ebbeeyi ntaasa obulamu bwe. kakati n'obulwadde obuluma mukazi gwe bambi musajja atu ayagala be ng'afuna akakadde atandikira okwo y'endagaano gy'aleese ey'ettaka lye naye ng'endagaano eri mu sente nnyingi ettaka liri liri mu sente nnyingi yalitundiddwa wabula ano balina enkola yaabwe Twala 5. nga bagamba omuntu yenna bw'abanga azze okuleka nti ayagala kwewola nga teyeewolangako naza sente ezo mu budde nga gwe muliri gwe ogusoose tebayinza kuwola sente zisukka 5,000 kyokka ono yeetaaga emitwalo 1,000 emitwalo 1,000 gy'ayagala ke kakadde kalamba Ndagaano ndowooza tayagala sente. kati yamu Mukama wange. bambi yeegayirira Kwezo sente onyongereko emitwalo 25. Sobola okutaasa obulamu bwa mukazi wange. ng'agenda mu maaso n'okwegayirira afazaali gibe 75 mukazi ali bubi 75 tugigula ttaka lyabasingidde Bididde nnyo. kali nga muga engeri gy'owoowodde Ngenda kuwa sente ezo. yakkiriza amuwe emitwalo 75 Totakoze eki. n'agamba naye ekiriwo esente ozikuwa Tulese muntu akweyimira. walina okubeera wakweyimirira muntu ki gwe tukuba emiggo gyaffe singa gwoba oganya ogalamira
just in case ngoganya okuze zaffe kati leetayo gwe tuwulugumizaako emiggo tumanye nti n'engwara ezandikukutte wootali yazigumira emiryanga muto sobola mukkiriza kati ng'agamba simanyi muntu gwe nnyinza kwesiga ku kino okuggyako omwana gwe nzaala bano baagasi wali buzibu genda omuleeta omwana wo kuba omwana omuto mu kooti talimba kyonna kyayogera gaba mazima kati bamugamba agenda aleeta omwana we negambye sinema yaffe ekyatandika butandise era tugenda maaso firimu tulaba Nkalubo yagenda n'aleeta omwana era oluvannyuma tugenda okwetegereza taata ng'akola ndagaano taata bw'akola endagaano efirimu egenda mu maaso nga basayininga ndagaano mikwano gya boosi nga gisaako omukono jangu omunanga olabe endagaano omugaga nga bagimuleetera mala okwetegereza naye kenyini alina gisaako emikono ebiseera ebisinga bamanerendaazi bano bw'aba akwola endagaano gy'okola ateekako nnaku za mwezi bw'atwalira musingo gw'otaddeyo singa oba tokola nga bw'osobola kuzza ssente ziri okuyizaawo endagaano eyo esente olunaku lw'omugambo zizza endagaano z'ennaku z'omwezi gye bazisaako nti ennaku z'omwezi nga bwe ziti ettaka lyange ndiba nditunze kati ennaku z'omwezi ezo singa zituuka nga tonazza ssente ezo kwegamba olabye ddala endagaano omuli okulekaani obba bubbi musajja watto ng'akwata ssente era nga musanyufu aweereddwa emitwalo 75 agenda ataasa obulamu bwa mukazi we efirimu egenda maaso kiki papa kyekiriwo bamuyita papa y'enkalubo oda yakasanvu bano bonna oda yakasanvu bakolera ye kakati oli nga bakamuwa ssente ono ayingirawo awoza papa ono kwe kumugamba nti oli eyakagira abadde agize kasanvu 5 kyekiki wano nga bava okuwa emitwalo 75 ate ani akoze wooda eyakasanvu 5 omusajja nga ddamanji wa kizimbe tunulira weetegereze nnyo era weegendereze nnyo omuntu gwe bagamba ku kyalo nti oyo alina essente ebiseera ebisinga omuntu aba n'essente aba atutte emikisa gy'abalala bonna kati ng'atandika kodi this is code name ali mijawulo 02 kodi bonna wawadde 75 ono bamuwadde 75 temulekera wadde olw'ataano kale ngenda kukubireko kankubuulire kubo kiri bakutte mubenga muyiwa amagye over ambush over mukomyewo 75 egy'omugagga mujjukire buli mukomyawo esente z'omugagga tubaako ne gye tufunako laba abantu b'ensi nti bwe bakumala okuwola ssente ate baba balina ozikusesemya musajja atunga akwata mwana we ng'amuteeka ku gaali nagambye tuba tulaba firimu nga zino abawo ekyokuyiga kye tutwala oba kye tuba tuyiga ng'akwata mwana baddaka babe nga batwala maama mu ddwaliro alina obulwadde obumuluma sente azeewozebwewozi sente azeewozebwewozi ng'avuga gaali kumbe kutale weewali ekikozi kye twalengedde mutaka kyasiiba nakyo ku ttale Nkalubo alina ababanda be bayogera nabo ababanda efirimu yino egenda maaso omuna bwatunulanga ekyabula efirimu yino egenda maaso musajja watu kati omanyi ku lusozi gaali eyo engeri gyetali yingini ogenda okwetegereza ate omukka guweddemu kumbe
omuka we gugwereddemu abasajja baabano batezeewo emisumaali gye gyatunga omupiira ne babuukayo bannange bino mwana ne bamusuna oluyi bino bye muwoza simanyi ababbi balina eggwiiso teri mubbi alina ggwiiso oba bamutemezzaako butemya kyovula aba olina ssente weegenderezanga zijjeeyo bannange munkwatira bwereere jeeke bamukutte jeeke mukundi Umuti. situka wamuka babaaya Mbakoze eki? Wese. leeta sente ze bakuwadde Sente nzine sente bannange nze ate sente na byange bitanda. sente mumvire abapalala bamusuna ekiso bamusuna ekiso efirimu egenda maaso kumbe we bamusunira waliwo eyali akkirira agenda okwetegereza ema laba amaaso gwe okimanyi katulabe mukafate kati labe tabbu abadde alabye okulaba luba lugambo uno bamuyuziza enkizi sajja ne batandika sente bazimugyeko kati ono abalabye yanoonya waddukira ekkubo yalengeranga panvu laba ate bwayingira emiritunsi yayingira kalitunsi ne bamukabba oyagala genda kola lugambo bali babaaya bakolera ku ttale w'enyamaza Walan wokuja ne bamubeba Walan kuja jangu eno topalala wekuja wacha one kuja huko kwa nini wewe unataka kuturopa kuja ne bamubeba ne bamuyingiza akasiko tunulira ababanda bano n'emize gyabwe gy'ababanda bana abatalina kisa basajja bakambwe bakwata omukazi ne bamunyiga ama ono ne akwata ne batandika bakutte masanyalaze ne beonyigiriza masanyalaze bamulepinga kano kakazi katodo irumu lwakafunyisiza ebirooto ebyentiisa era kagenda okuba nga akadde engulu nga taata ali mu kulaajana eyandibadde ng'akuba enduulu eyalabye mutuuze oyo naye gyawunye kale nno taata amaanyi gamugwamu nga bw'alaajanira omwana omuzadde yenna aba akimanyi nti okufa tteeka naye abambi abazadde abamu baba batya okufa okuleka abaana baabwe mu mbeera etali nnungi n'akamu era ng'amaziga gakaaba bw'agamba omwana gwazaala tyamunayinemeddwa okulabika nti nkuyamba era maama mugamba nsonyiwe sisobodde kukola ng'omusajja omujjuvu kuba omusajja omujjuvu yo yatuukiriza obuvunaanyizibwa bweka n'ebyetaago eri abaana n'omukyala gw'alina kale nno ebikulemu kukola oba ng'alemeddwa yamwetondera era essimu evuga simu ya taata yali ewandagadde muli sajja ne likomawo gava kuleepinga oli kati kyegakola akaana gakaleka kuba gakimanyi bwana buba bwana ate kanagamba ani abasajja baleepinga omukazi ne bamala ne bamutunga ebiso era mu kumuleepinga we baleepinga ebimutema ebiso potulaba ekitundu ekinaddako gye tubadde tulebadde emanyikiddwa nga Nkalubo the Manalenda okuva mu bannaffe abakola Interview Film Productions abawagire bina Uganda natubagala nnyo